Omusomo gw'okubangula abalimi mu ssaza Kooki ku ngeri y'okukozesaamu ebigimusa guyindidde ku ssomero li Kamengo Technical Institute mu ssaza Kooki era nga gwetabiddwamu abantu ab'enjawulo nga gutegekeddwa ekitongole ky'ebyobulimi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda BUCADEF nga kiri wamu ne bannamikago okuli ne Grain Pulse Limited. Amyuka omukwanaganya w'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Kooki Omulangira Lubambula Nelson akubirizza abalimi mu ssaza lino okufuba okwetanira ebigimusa bafunemu kubanga ettaka mu kitundu kyabwe likaddiye. Kati kye tulina okukola tukkirize tugaane tubeegayidde nnyo kati njogerako mukulembeze ettaka muliriise muligimuse tusobole okufuna ekitegeerekeka tuliriise tubeegayiridde. Ono wabula mwennyamivu olw'abalimi okuva ku nsimba y'emmwanyi entongole ne batandika okukola nga bwe baagala kyagamba kigenda kubazza emabega. Mu butongole obwakabaka bwa Buganda tebunnaseeseetuka kuva ku mabanga aga bulijjo era teriiwo nnambika yonna yafulumye. Mutege amatu ku CBS, mutege amatu ku Terefayina, mukozese abalimisa ng'oyo mukozesa abaami ba Kabaka. Atwala ebyobulimi mu ssaza Kooki Gonzaga Musinzi agamba nti singa abalimi beeyambisa ebigimusa bakwongera ku makungula gaabwe kubanga ettaka kwe balimira likaddiye nnyo. Ekituufu kiri nti omulimi waffe ow'Ekooki tagenda kusigala kyekimu. Omulimi waffe ow'Ekooki bw'anakozesa ebigimusa bya Grain Pulse obulimi bugenda kweyongera, amakungula geeyongere. Akulira abakitunzi mu kampuni ya Grain Pulse Limited Christopher Nyenje agamba nti okutandika okutalaaga mu balimi kye kimu ku bigenda okutaasa abantu ku bigimusa eby'ebicupuli ebibadde bisusse ekkatale. Era tusuubira nti tunakwatagana wamu n'abalimi nga mwongera okubeera abeegendereza nga mutunuulira bye mugula nti si bya bicupuli kubanga ebintu ebiseera ebisinga eby'ebicupuli okugeza bijja nga biri ku bbeeyi nto. Atwala ebyobulimi mu kitongole ky'e BUCADEF Harriet Namusisi alambuludde ku bigendererwa byabwe mu nteekateeka eno ey'okulambula abalimi ab'enjawulo. Ensonga lwaki ebigimusa bino eno Bwakabaka bwabitongoza ne bannamikago aba Grain Pulse, omulimi oyo sooke tumubuulire enkozesa n'enkola y'ekigimusa kinene nga tannakissa mu nnimiro ye kuba ekitubirirwa kyaffe kwongeza amakungula ge. Abalimi abeetabye mu musomo guno bategeezezza nti bayambiddwa nnyo kubanga babadde basanga okusoomoozebwa mu mirimu gyabwe olw'ebigimusa ebitatuukana na mutindo. Naye kati kino kye tulabye tufunye enjawulo eya NPK. Sikyalina kubuusabuusa kyenjagala mba nkifuna mu bujjuvu nendabika nti mbeera omulimi alina amagezi. Kati waliwo abaatuwa ebigimu abajja batuguza ekigimusa nga batabudde kalimbwe n'ebintu ebitali birungi kale nga tebamaze nakikusomesa nkozesa yaakyo. Sandra Nabagala ne Paul Kato, BBS Terefayina, Gambuuze. That is manufactured like money.